Minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga akalambidde ku kya Paalamenti okukyusa mu curriculum ate nga n'enteekateeka z'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda zifulumye. Osibye otyo omulungi alaba Delta TV tukole yebaleko gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Kadde kakutuusaako ebyo byonna ebibadde gy'otabadde mu mawulire gammwe Amasukkulumu ng'ennaku z'omwezi zo ziri 7 omwezi tuli mu Gwakubiri Omuganda agweyitira mu kutula nsanja omwaka tuli mu 2020. Yenze mu kibijjamiru ky'abasinga ne munnange Lukyamuzi Isaac okubikutuusaako ebyo byonna naye nga tetunnabikutuusaako mu bujjuvu. Kiriza tusooke tukuweeko ebitu ebikulu n'oluvannyuma tulyoke tugakuwe mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukulumu. This curriculum won't be on hold, but we want to streamline the way we do things first as government. Tetugenda kukyusa curriculum lwa Paalamenti, Minisita Janet Kataha Museveni akalambidde. Let it applicable in Uganda as per now. Because buli kimu kipya abasomesa baffe tusomye naffe nyini abatusomesa benyini bikyabasomesa. Lwaki mutuyisaamu amaaso abasomesa ababangulwa ku curriculum empya balidde mu ttama lwa busente obubaweebwa? Minisita tasobola kukyusa ne president naye talina kyayinza kukyusa kubanga yateekako ki yateekako omukono. Teri asobola kukyusa mu tteeka nga liteekeddwako omukono. Omwogezi wa KCCA ayonukudde omuloodi wa Kampala. That must be our role. Until we achieve it, we have not yet achieved. Mwe mukole kye twagala mulabe ekiddako. Minisita w'ebyemizannyo agumizza ttiimu ya rugby egenze mu mpaka z'ensi yonna.